abantu bano bemukutte mwabasangako aluwa ne mwingira mu hoteli muyola yabamu juzi mwabadde babadde mbala ne bayola yabamu mugenda okubayola nga bakava ekiruhura kuba kuba miggo abakiruhura baba kuba emiggo mwakakwata kuba meka ngabo bwe bawaliwo yakubibwa alope polisi weri babuuze waliwo omukubo yenna yalopye omusango gonna kyogambye byali ekiruhura temwabiraba mwinawe munonyereza mwinawe mutuse mukunonyereza obako ebyaliyo byo muna temwina kyemwala ebyali ekiruhura okunonyereza nako gye kuli kwanga polisi ya picking interest naye bwoba oyina omuntu wo usongako olunwe nti yono kwatagana ne polisi. Okay, breaking news mu mawulire agakagwawo essaawa zino era ge tulina ampuliriza nga sinayongerayo abantu beeruwa empara ntungamo President Kyagulanyi Ssentamu olwaleero National Unity Platform tuliawo tujja mu mbeera yonna ey'obunkenke ey'okutya ampuliriza waliwo emirambo wuliriza egigiiriddwako ng'emirambo gino gina we gyatuumibwa wabula emirambo gino ampuliriza gibadde gikukusibwa mu kiro nga gitwalibwa nga giyibwa mu mugga kati mpuliriza bulungi akalulu kabadde kagwa enkya n'eggulo nga tugamba akalulu kawedde tudde ku mirimu waliwo eŋŋombo empya efulumye eyaviiriddeko okukwata abantu bano bonna boolaba ampuliriza abavubuka bano bonna boolaba babadde batandisawo ekipya nga kigamba akalulu bwe kaggwa nga batubbye teri kudda ku mirimu ompuliriza bulungi ng'oggyeko protest vote akalulu bwe kaggwa nga batubbye tetudda ku mirimu kaakati nno waliwo olukwe ampuliriza ne pulaani enkambwe okukwata buli muvubuka yenna abadde atambula ne mwami Kyagulanyi paka kampeni lwe zinaggwa olwo bano nga balowooza bwe banaakwata emitwe gino gyonna tewali agenda kutandikawo mbeera ya protest vote bwe banaakwata abantu bano bonna tewali agenda kuteekawo mbeera ya kubeera ng'asuula akalulu akakuume akabale bwe kaba nga kabbiddwa olwo okabanja kutandike wuliriza ampuliriza waliwo akabano oba akabondo k'abantu akatandikawo mu 1980 mpaka nakati abantu 57 waliwo okutya mbikuletedde ogenda biwulira gwatambula naffe wabula nga sinaba kubeera nga neyongera mawulire amangi akagudde ne kuseka kiti ampuliriza kansooke nkuwe ku pulezidenti katono nnyo ayogera ku byabaddewo eggulo nkomewo nsaasaanye. You know, they've been doing all these things. They first arrested our people, including Eddie Mutwe, Achireo, Waiswa, Gaddafi, and many others. And they've been doing the same thing. They came to Arua, to Lira, and they rounded off 10 of our people. Now, when we were coming here, you all saw how we were attacked. Mr. Byabakama has not said a thing about it, the chairperson of the Electoral Commission. And yet he was very quick to come out and complain about me buying maize on the street in Karamoja, saying it's not part of the campaign. But he has not said anything about that attack. Kakati nno ampuliriza okusosolebwa mu kalulu kano kwongedde okweyoleka jjukira nti bano balowooza nga bwe nakutegeeza eggulo ayatambudde naffe nti mwami Kyagulanyi amaanyi gaamuggwamu era bano bagiyitanga weevu kaakati bagenza okulaba ng'ebintu bya ddala ebintu biri siriyasi nga buli waalaga namungi ne namungi w'omuntu enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ekyabamaze enviri ku mutwe lwe lunaku olw'eggulo bwe yabadde embalala ekibuga kyonna mwami Kyagulanyi n'akikuba n'akiggalira kati bino byaleesewo okutya n'obunkenke nga balowooza ne gyabadde alaga mu buzzi bwera bwe kigenda okuba waliwo amawulire agafulumye ampuliriza amawulire gano ku Seeka Kiti simanyi oba matuufu oba si matuufu sinnagakakasa nga galaga mbu yandibanga naye awambiddwa wabula nga sinaba kubeera nga nkutuusa mu mboozi eyo njagala nsooke nkwe katono nnyo ku bimu ku ebyo byasembyeyo okwogera eby'ennaku eby'amakulu ebyetaaga buli muntu yenna okuwulira n'okwogera bw'aba ng'alina eddoboozi ng'erya Seeka Kiti n'okusingawo kansooke mukwe katono nnyo wabula nkugambye amawulire gano sinnagakakasa oba kituufu oba si kituufu naye nga lwo olutambula nti yandibanga yawambiddwa kamukwe katono nnyo nkomewo nsumulule nkubuulira emirambo gya bannayuganda bannange ba John Bosco Kibalama baana bawe tebagenda kuddamu kubalaba nga mulembe guno mwalwanirira ki ffe gwango tukulembera ffenna tukakasa tetujja kuba bakulembeze ffe kye twagala si bukulembeze twagala mirembe mu nsi yaffe omuntu atambule misana nga teri yamugambako naye olwaleero embeera weeri omuntu bamusena drone zafuuse drone tulagawa
tuli kukiisa abaduumizi w'amagye g'eggwanga si kye kiseera oveeyo ogambe ku magye ego ddala munnamagye akoze effujjo ku bantu avunaanwe ng'ensi yonna eraba abeere ekyokuyiga eri bannamagye abalala n'abantu bano okuzza essubi mu gavumenti amaanyi amangi agateereddwa ku bavuganya gavumenti maanyi ganditeereddwa kutereeza bitatambula bulungi mu gavumenti naddala obuli bw'enguzi naddala okutulugunya abantu ng'omuntu abuzibwawo atya ng'omuntu abuzibwawo atya ng'omuntu abuzibwawo atya nga ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga mwana wa pulezidenti tasobola kuvaayo kuyamba ku kitaawe ngina okubyogera mmanyi mujja kumbuulirira neeyanziza nsaasira nnyo kuba nzijukize nti nnyina n'abaana ekimala kimala ndowooza gavumenti ffe tetulina buzibu n'emwaka 2026 mutwongere otukulembera yenna ayagala ajje naye otukulembedde otya bino bye mutulaga simanyi kye mwagala tukole naye luliba olwo kye mwagala tukole ne tukikola saagala kuyingirira nnyo bya bufuzi yadde nange ndi munnayuganda kale nkwanirizaako nnyo mukwano gwange wenna atugoberera ku mukuto gwa EKTV Media Uganda omukuto gw'enkyukakyuka nze Eke Master mabega w'omuzindaalo okubeera nga ntolontoka ensonga zino tuzitunulemu zonna tubeere nga tuzaasayasa tuziteeke ku sowaani buli muntu yeerolereko oba yeerabireko ampuliriza bw'obanga olimpya nja kukusaba n'obwombefu osooka osubscribinge ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogwa EKTV Media Uganda kaakati weerabira koona kade buli vidiyo zoteekayo nga eno ampuliriza obeere ng'ozifuna mu bujjuvu obeere ng'emboozi nga zino tozisubwa kubanga olina okumanya ebigenda mu maaso mu nsi yo Uganda yo ey'empya ey'enkya kaakati vidiyo sooka ogimpere like sooka ogimpere ekigalo tusumulule omulundi gumu nga information omaze okugisindika mukwano gwange ampuliriza kaakati nno biro binanga bigenda mu maaso waliwo obukodyo obukadde obukodyo buno bubadde bujja buyitibwamu Mwami Museveni ngenda kubuulira era ebimu ku bimuviiriddeko kubeera nga muzaalira ebitukula nga makaayi byazaalira ku nsiko kwe kusigala ng'akozesa obukodyo buno kaakati essaawa zino obwabuukiddwa n'abeera nga takyalina kiddako ng'alina okubeera ng'akwata buli muntu yenna atambulira ku konvoyi ya Mwami Kyagulanyi buli muntu yenna atambula ne pulezidenti buli muntu yenna awagira Mwami Kyagulanyi babamalire mu makomera olwo bamuleke ng'ali isolated ng'ali yekka bwe baba nga bamaze okubeera ng'akalulu kano ampuliriza kamaze okusuulibwa obanga tumaze okukalonda tubeere nga twali muntu n'omu atandikawo mbeera egamba nti aa lwaki kino kibadde bwe kiti lwaki akalulu kaffe kabadde bwe kati ate nga twalonze bwe tuti kaakati nno kyekikwekweto kyolaba ekigenda mu maaso era ng'okusinziira ku mawulire galaga nti enkiiko nga bwe nze nga nkutegeeza zizze zisuula enkya n'eggulu mu bukiro mu matumbi nga balaba ekyokola tewali kaakati kwe kusalawo babeere nga basuula ekiddo okuyola Saalumanya ne Nalumanya okuyola buli muntu yenna ali okumpi ne Mwami Kyagulanyi kati amawulire gano nga gagenda mu maaso ng'oggyeko ebyo waliwo n'oluku olulala olw'okubeera nga bagenda kutandika okukwata buli muntu yenna ali ku intaneti agezaako okwogera nga bino byenjogera agezaako okulaga obukyamu nga buno bwendaga agezaako okuvumirira ebikolwa ebikyamu ebigenda mu maaso era okusinza ku mawulire galaga nti bannaffe abamu baatandise dda okubeera nga bakwatibwa naye wabula mu kukwata abantu bano saagala weerabire mujjukira omuvubuka eyali amanyidwa nga Pressure 24/7 ono yakwatibwa ku bigambibwa okuba mbu yavumanga kabaka n'atyobola obwakabaka navvoola kabaka navvoola obuganda n'abakungu bonna abalala emmengo naye ng'okusinga omusango gwamukwasa gwe gw'okutyoboola kabaka wabula ebigambo bino bye yayogera nga Pressure 24/7 baagenda okumwetooloola okumukuba mu ttooki nga waliwo abaamusindikanga ate okwogera ebigambo bino kyannaku nnyo abaamusindikanga Seeka Nuhu Muzaata omugenzi yaboogerako dda nti mujja mulaba mujja balaba nga beebo bennyini baganda bennyini bali Mmengo yennyini abasudde Mmengo bennyini ampuliriza kaakati nno ono yateebwa dda n'aweebwa dda n'akasente ke kaakati aliyo yeerira butaala byonna yabikola kati omuvubuka ono gw'olaba azze ayogera ebigambo ku nkyukakyuka era ng'alaga nti munnankyukakyuka nnyo era nga alaga nti musiraamu ono ye maama we kyokka ate kisinza okubeera nga kinneewuunyisa ekinkutteko ennyo amannya g'alina si ga kisiraamu naye ng'akulaga nti musiraamu ayambala ng'omusiraamu akwata kulaane ne bwe baamukutte okumutwala okumuggalira yagenze n'omusaala ng'akulaga nti musiraamu nnyo naye ekikwewuunyisa talina akulinnya na limu lya kisiraamu ekyo njagala okimaakinga ennyo era mwetegereze owulire ne ku bimu ku bigambo byazze ng'ayogera ebyamukwasizza mbu okuvuma n'okuvoola
mwami Museveni kyokka nga abantu bangi nnyo abazze nga bavoola ne mwami Kyagulanyi n'abantu abalala bonna b'ebitiibwa naye nga tebakwatibwangako. Kaakati nno wandibanga waliwo akakodyo akalla ke njagala tutambuliremu nnyo. Si buli muntu yenna akwatibwa nti munnaffe, era saagala ogambe nti ono yakwatiddwa si munnaffe, naye nkugambye si buli akwatibwa nti munnaffe. Bangi tubalabye nga batwaliddwa wabula bwe bakomawo mu pabuliiki ne boogera birala ne batandika okuwaayiriza. Mujjukira ebyaliwo ku musajja eyasibwa ne ba Olivia Lutaaya eyajja mu kkooti n'ayogera nnyo bwe yavaayo n'avuma NUP ne pulezidenti waffe, era twamulabyeko ne kampeyini za mwami Museveni ng'alumba NUP ne mwami Kyagulanyi. Kyokka nga gye buvuddeko yatugambanga nti yali akozesebwa bukozesebwa okubeera nga bino si yali abeeyagalidde okubikola. Kaakati omuntu oyo mutegedde saagala kumalirako budde yadde okumwogerako erinnya. Kanve mu kayimba kano ampuliriza nkutereka emboozi y'omuvubuka ono ogiwulire gwe kennyini osalewo. Naye gwe bano abaana ani abawandiikira ennyimba bannange? Wulira eno walinnya y'amagye ku luno keetyagidde nakusse okuma kulaba okaddiye nkanya zikwetimbye oba teweeraba n'emmotoka weekole wumula wakitewewumuza obukadde magezi batugamba naye gwe gakubula kikirize nti okusse tukulaba ogenderera sikukebera tonkebera sirikuddira byewankola byo bye bingi sirikuddira nakumala nakunaabagenda sirikuddira kali kazanye eno kaggwa sirikuddira Allah yalina lisiti y'abantu abagenda okufa, gwe togirina. Allah yalina lisiti y'abaddu abagenda okufa, gwe tolowooza n'omuteeka mundu mu biwatu ne mugenda nga mulowooza mwamala, temumalanga. Ne ku mulembe gw'amenyi bali balowooza baamala, ku mulembe gwa Titokeyo twa bali balowooza baamala. Ebyo ebimu ku bigambo Richard Muhangi ow'emyaka 22 byabadde yeekwata ku katambi n'amala n'abiwanika ku mukutu gwe ogwa TikTok. Owulira ng'oli mumativu na Uganda kimwoli. Munyarwanda gwe kyonna kye twakola nsaba Allah akuteekeko obusaasizi bwe, naye ataddeko Allah ali mukateekateeka. Waliwo n'akalala ng'awulirwa alumiriza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ebikolobero ebinene gattako n'okumujjukiza nti lumu alibisasulira. Teri amanyi oba Muhangi takimanyiiko nti obutambi buno bugwa butereevu mu matu g'ab'e by'okwerinda, era nabo abataatudde ne bamuwenja erwengo gy'abadde asinziira. Akawungezi k'eggulo ono yatwaliddwa mu kkooti e Masaka okugasimbagana n'omulamuzi annyonnyole bulungi ani oyo ataamukuza na mpisa n'atuuka n'okutandika okulaba abakulu mu kamwa. Akozesa omutimbagano okuvoola omukulembeze wa Uganda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ono ebimwogerwako yabyeganye mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako Abdallah Kayizi, naye eyasazeewo okumusindika ku alimanda okutuusa nga 11 omwezi guno. Abadde abo abatabaddeewo kati kkooti n'esalawo etuwe nga 11 ogwe 11. Kyokka ekyewuunyisa nnyina wa Muhangi Maria Ntegereze yavudde mu mutabani we n'amulumiriza okubanga obutambi obwo abadde nga abwekwata. Mutabani wange yakozesa bw'omutimbagano n'ayogera ku mukulembeze w'eggwanga, naye mbadde tuze mu kkooti nga tuze kumweyimirira, naye kyamukisa mubi bagaanye. Kyokka abakulembeze abamu mu disitulikiti y'e Lwengo bagamba nti okukwatibwa kwa Muhangi byabadde byabufuzi ebiwedde emirimu. Kubanga wano bangi nnyo abatafutufaanana ab'ekibiina ekirala abakozesa emitimbagano ne bawemula ne bavoola buli omu gwe basanze, naye bo tewali yali abakutteko. Naye olw'okuba ono ayogedde ku nsonga eziruma abantu, kwogera ng'agamba nti abantu banywa amazzi n'ente, bantu mwe muli babi nnyo, ensonga ezo tukakasa nti si bujulizi bumala. Kyokka omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye akalambidde nti baakukwata buli kiisi gwe banazuula nti yeeyambisa bubi omutimbagano. Ekintu kye bakola kikyamu, sina kuvoola buvuzi mukulu kasita ovoola omuntu yenna ku mitimbagano oba olinnya gye gava. Muhangi si y'anaabasoose okugombebwamu obwala olw'okudda ku mutimbagano n'eyeeyabya ekimuli mu mutima nga bangi bazze bakwatibwa ne baggalirwa, wabula ng'abavubuka ku nsonga eno bafuuka abannampulira zibi. Eyakwatiddwa ye Richard Muhumuza. Ennyambala yonna
ya Kiislamu ne bw'aba ayogera nga muntu akulaga nti Muisiraamu Allah tali kusonyiwa nga ne byakola byonna bikulaga nti Musiraamu naye nkugambye erinnya ye Richard Muhumuza wabula ono tekijjawo kuba nti yakwatiddwa era ng'ekyamukwasizza bye bigambo ebyo byozze owulira nga ayogera era bangi muzze mumulaba era tuzze tutambula naye ku mukutu gwaffe kaakati nno ekyo nkirekedde pabuliiki ampuliriza ebinaavaayo byonna tujja kubeera nga tubikutegeeza kati wuliriza mu mwaka gwa 1986 Mwami Museveni yayingira mu ggwanga Uganda nga pulezidenti wuliriza nnyo era bingi byakolebwa era ekifaananyi kino kyolaba ku mutimba ku TV yo eya AKTV Media Uganda eno ye famire eya Mwami Museveni kuliko mutabani we General Muhoozi Kainerugaba kuliko mukulu munne Sam Kahamba Kuteesa kuliko muganda we General Salim Saleh n'abalala bangi ampuliriza era abantu bano waliwo information ampuliriza njagala otuula okkalire munsonyiweko njagala otuula okkalire owulirize oyo General Tumukunde bingi ampuliriza byogenda okulira oyo General Muhoozi Kainerugaba era wano gwali mukolo gwa mbaga bwe yali awasa mwana munne muwala wa Sam Kahamba Kuteesa kati wulira bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naye ng'okusinga byetoololera ku bantu bano nga bw'obalaba gugambye General Saleh kuliko General Museveni kuliko General Muhoozi Kainerugaba kuliko Sam Kahamba Kuteesa ono nga naye yali minisita wa Mwami Museveni n'abantu abalala bangi wabula nga bonna famire yemu kati wuliriza ebigenda maaso ebusiya ebyokusima golodi bitiisa era nga bino byonna ebigenda maaso ebusiya tujjukira nti Mwami Museveni yavayo n'alonkinga wabula okulonkinga okusima golodi kuno ampuliriza tekwawaawaala nnyo mu bantu nga bwe kyali kisuubirwa era abasima golodi bano basajja bakyayina nga sinaba kubeera nga nkutuusaayo eyo kubanga olwo ne bannayuganda battiddwa eyo bangi nnyo soka olira akatambi kano tukomewo ka vidiyo yako zali enaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu 1999 era gweoyinza okwebuuza ka vidiyo kyako kayinza okukubuzaabuzamu wabula munnayuganda kwatiramu ka plus of following okwate mu katimu likinga vidiyo eno ogende mu comment section oteekeko komenti yo akabokisi akadako wasikako ne mukatandinga yero ka ara akasembayo kakutwala ku bantu 15 basharingire vidiyo eno bomala olemeza olugalo mu screen wakati bakuleetera abantu nkaaga kwata mu kagambo sendi kuva kwasooka paka kwasembayo nze mbagamba nnyo ekigambo ky'okuseyalinga mulekerawo okwebuzaabuza museyalinge vidiyo eno si mmere gwe museyalinga tulya oba tufuna musaara wabula tukwogerera ebyo mu byotasobola kwogera kati tuba twagala we tubyogera mu biweereze mu bisindike bituuke kwabo bye tuba twogerako bawulire bye tubagamba tugende mu maaso n'evidiyo munange enaku z'omwezi 17 ogw'omusanvu 1999 omukulu General Muhoozi Kainerugaba yali awedinga yali wedingiye era yali awedinga muwala wa Sam Kuteesa gwe bayita Chariot era ye mukyalo gwalina olwaleero Muhoozi yalina emyaka 25 egy'obukulu kubanga Muhoozi yazaalibwa enaku z'omwezi 24 omwezi ogwokuna 1974 bwemba sirimba ofuna yazaalibwa enaku z'omwezi 24 April 1974 mukyalo we yalina emyaka 23 by then wabula ka vidiyo ako kakuleetedde munnayuganda weebuuza lwaki nkaleesi njagala otunuulira embaganga ka vidiyo gwe tunula after nga bayingidde batudde ofuna olabe bantu kyabali mu ka vidiyo ako era Sali Musala omulabamu General Tumukunde omulabamu Museveni mwennyini bonna baali bakyayina embavu nga bambala essuuti nezibatuula ku mubiri naye abaami n'abakyala bali mu kavidiyo ako obatunuulire kutandikira ku yali okutoke ya buli yakute radio call ng'ayogererako wabweru kutandikira ku oyo n'abali munda tunuulire ekikula kyabwe katombulire lwaki golodi wa Uganda tebamutwala nga lwaki amafuta ga Uganda tebagatwala e Tanzania kubanga okuzimba refinery wano emalawo bagamba obumbi bwa $4
kyokka pipeline bagenda kutuzimba itwala simanyi obuwumbi 25 kakati which is which bwe tebazimba refinery wano byonna nebigwera wano nga amafuta gaffe gali wano buli kimu olowooza lwaki gagenda Tanzania ye ngolowooza lwaki olaba bagenda ne Tanzania ne bazimbayo amasomero nga wano abaana baffe tebalina na bibiina mwe basomera n'okusoma kwafuuka okusoma n'okutuula baatuula tebasoma golowooza lwaki ebyobugagga by'eggwanga Uganda tebitwalibwa gwe tunula ka vidiyo olaba abantu abaalimu mu 99 mugamba Kyagulanyi musosoze asosola mu mawanga tayagala ggwanga lye njagala mukatunuulire bulungi era mu comment section wano ogenda kulaba abantu kyabagenda okuyomba gwe buli wonoosoma comment agenda okulaba vidiyo eyo buli comment gyonoosoma kwatamu olabe muntu kyayomba kikula ki era ogenda kusanga nga ekikula kyekimu soogedde ebigambo bingi omanyi okutuusa olulimi lw'abantu ne mubitafuta abadde ategeeza kino tribalism asosola mu mawanga no nze ndi Munyankole nze Twesigye John n'abo abali mu kavidiyo ako Banyankole kati gwe tunuulira feesi geraageranya olaba abaali ku mukolo ogwo gwogenda kungamba mu comment section Munnayuganda gwe ng'okyalowooza nti bano abantu bakwagalira bakukulembera weerimba era bajja kuba wangayo obukunkumuka bwe mutyo eggwanga lyammwe litwalibwe nga mulaba mugenda kutuuka akaseera ofuna mugenda kutuuka akaseera nga east south north west engezo space zokka zoolaba nga mwe mubakimira amazzi mwe mubalundira ente mwe mubafumbira emmere muli bapakasi ate nga mwakitandika dda era mukikola era Abanyankole munjulire era mubikola kitegeera ekintu ekyo mwabitandika dda ndiyo Munyankole ito tuli empene musyaringire vidiyo enaku z'omwezi 15 Januari 2026 tubala myezi bwe basaawa tubala butikitiki ogenda ku ballot paper Munnayuganda nga bw'okimanyi nti oli Munnayuganda omutuufu ogenda mu kaboksi tunula wali Robert Kyagulanyi Ssentamu akabonero ke ambulera ke kabonero k'ekibiina National Unity Platform okutiikinga penene esumbuwa abantu bangi naddala abantu abakuze emyaka oyinza okukankanirira munayi kapeere ako n'otikinga ne kayitawo akakalulu oba okasse nze mbagamba nti oyo inki tomwenyinyala abo munaabavaako kwatamu teeka wali awali ambulera akalulu ako basobole okukabala okitegeera kyengamba baganda bange oyo Kyagulanyi Ssentamu Munnayuganda origino nga nze naawe mu Uganda tulimu abantu ebikula bingi twogera nnimi za njawulo naye ng'ekitugatta mu ggwanga ke kana akabonero black yellow red nze naawe eno ye bendera yaffe ofuna oyo mwana azaalwa yagomba akulidde mukama okyawe buli kimu akikoledde wano era ekitone kye kyekyamutuusa waali awo ngamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bwe yamala okufuna byafunye n'agamba naye bano abantu mu bwavu bwabwe mu kunyigirizibwa kwabwe kangere ndwanirira eddoboozi lyabwe neyereza amasanyu g'ensi gonna zeesikaledize n'azipaakinga amaka ge amatiri bona agalekawo n'asula mu nsiko ayita mu bifunfugu olwange nawe tusobole okutereera tubeere n'eddembe lyeyogerera n'okwezimbira mu nsi yaffe naffe tubeere ng'abantu abalala omwavu yeesobole mu bwavu bwe n'omugagga yeesobole mu bugagga bwe ffenna tusobole okubeera mu nsi eno nga tunyumirwa gwe mulamu ogumuleeta bw'oba oyagala kulaba ku Uganda eteredde mumpeera akalulu oyo Munnayuganda taagala kwogera bigambo bingi ne mmwe bavubukamu ebyo bakyakozesa ne bakuwa essowaani y'emmere ne bakuwayo akasimu ak'obwereere n'obusente obutonotono n'otandika okuvoola ensi yo n'abantu bannansi nga gwolowooza watuuka ky'olimu tokitegeera fe abakitegeera tusaba akatambaala akakyabasibye ku maaso kabaveeko musobole okulaba munange ffenna twaliyo gye muli
kabe Kyagulanyi ffe twawagiranga Museveni naye omuntu omugezigezi ayagala ensi ye bw'olaba ng'omuntu akukyamya akujja ku straight line akuwesa amakonda ng'ate amakonda g'akuwesa akikulekamu kikulye ye n'ab'enju ye n'ab'ekika kye kubanga ogwo musayi Luganda olwo bonna kikeeki kyova olaba beekwata ku mikono ne beesika buli kamu bakayina kaabo kati gwayagala nawe Munnayuganda okweyagalira mu nsi yo bano abantu balina ensi yaabwe nawe Rwanda ku nsi yo kulwa Katonda n'ensi yange nze kwetuzeera Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala nina gwe nvumye nina gwe nzivudde njogedde ebigambo byange nenkozesa omuka Katonda gwe yampa nenzibula gwe Munnayuganda amaaso antegedde weebale atantegedde just nulira ka video gwali mukolo ojja kufunamu ekyokuyiga nga gwokyagamba abeewo ndabyemu Boopiyo nendabamu Bookumu nendabamu Babwambaale nendabamu Batwesigye Nganze nendabamu Basentamu nendabamu Bamasaaba Abannayuganda mbalabyemu gwe balabyemu oba nze ndabye obubi mwebale nnyo kakati nno nakutegeeza nti ku mukutu gwaffe wano maama eswite zirandi nkutumiddeko nnyo mugaana nkakeeto wuliriza nnyo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda byewuunyisa bino nga birimu okuwamba n'okubuzaawo bannayuganda nga n'abaabuzibwawo mu 2021 mu kalulu ke twali twolekedde bangi tebaddangamu kulabwako yadde okubwako eky'omulubaale kati nga tugenda maaso nga bwe mwalabye olunaku olw'eggulo bakomrades bangi abaakwatiddwa mu nkwatwa embi ennyo abaawambiddwa ne batwalibwa era nga tetumanyi oba bano bonna abaawambiddwa ne batwalibwa bonna banaazuulwa kubanga n'abaawambibwa ne batwalibwa mu 2020 bangi lisiti ekyamiisinga abantu abakwatiwe mu 20 n'okusoba bano nga baabuzibwawo nga bafuuka musugu ekanyanya nga tetumanyi ababawamba babateekawa babasiba babatta kubanga kakati tukunukiriza emyaka 67 nga tebaddangamu kulabwako ne famire zaabwe nga bangi abantu baabwe batuuse n'okutuuka okufa nga bwe mwalabye omukyala muka John Bosco Kibalama eyasangiddwa mu kinaabiro ng'afudde nga tetunnamanya kiki ekyamuse ekituufu kubanga okusinziira kwa lipoota eyavudde emulago nayo eraga nti ekyamuse nabo tebakimanyi kati wuliriza ekigenda maaso Busia ampuliriza kifumba mutuku ekigenda maaso Busia kifumba mutuku waliyo ekibanda oba ekibinja oba ekirombe ekya gold asimwa ekimanyiddwa nga Wagagawu gold mine oba mining kakati kino kisangibwa Busia wabula amawulire g'omunda galaga nti waliwo abantu abakwatibwa wuliriza ne batwalibwa eyo ne basima gold bano nga bakikola kifuba okategedde kyokka nga bano tebagibwa mu bitundu bya Buganda wano tebagibwa Busia wabula bakwatibwa ne bagibwa mu bitundu ebyeyo mambuka kakati bagibwa eyo mambuka ne batwalibwa ne baggalirwa munda eyo ayingidde tofuluma nakolera akatambi lulina enkulaga abantu abasombebwa kulaleza mwami Museveni olutuukayo bwe bati tokkirizibwa kuvaayo ne bwofuna emergency nti omwana wo bamutomedde mukazi wayagala kuzaala jangu omuduso omutwale mu ddwaliro tokkirizibwa ng'otuse ku kampeyini ya mwami Museveni nabalaga akatambi ng'abantu beekyanze badduka nga bagamba batukuumanga nte atuuka ano tovaawo tebatuwadde emmere leero twekyanze tebatuwadde ssente leero twekyanze tetugenda kubibeerako kati njagala owulire obugubi obulumi ampuliriza obuli mu Wagagawu eri Busia gye basimira gold waliyo n'okuttibwa okufa okwaddala tugenze mu Wagayi eno audio gyenzanya ya Wagayi eya gold wa Museveni bwe yabba kulamusizaako muganda wange lumbye kansuli oli bulungi njagadde okuwa information eno ogiyiseewo okutaasa obulamu bw'Abannayuganda ekiri Busia mu kitundu kye bayita Wagagayi gye basima gold kyekino saawa zino tebakyakozesa abaana abakolera wano Busia kubanga basinga babuuka bategeera ekiriyo wabula bagenda ne basomba abaana okubajja engulu eyo n'ebifo ebyewala ne babaleeta okukola bw'otuuka Wagagayi kasita
bwoba nga bakulese ng'oli omu ku bantu bagenda okukola wansi eri oluyingira nga bakuggyako essimu bakuggyako na buli kimu ekikwogerako ng'osayininga mu kitabo oba osayinize bulamu bw'olubeerera kufa tovaayo toddamu kulaba ku musana okuggyako bano abakolako wano waggulu wano be bakkiriza ne bakola ki ne bagenda naye n'abasinga baliko aba tebabasasula abaana bonna bamenyeka ebinja byabakuba naye kasita oyingira wansi eri mu ttano ze basima kyonna ekiriyo mukama yamanyi gwe tokkirizibwa kuddamu kuvaayo abaana b'abantu bafiiriddeyo era obawo omuntu yenna nga alina omwana we nga bamugamba azze kukola wagagayi nga tomuwulizangako beerawo ng'okimanyi eiga yafa obanga akyaliyo naye nga togenda kuddamu mulabako kubanga newe bafa babasuula mu asidi ne bakola ki ne basaanuuka toddamu kumulabako n'omulambo togulabako kasita oyingira wansi kiba kiwedde so kati kyekiriwo kati ate kati abawano be balimbalimba ne babatwala eri engulu okukola eyo abaana babalimbalimba ne babatikka ne babaleeta nga babasuubiza mirimu mirala olutuuka nga babayingiza mu binnya wansi eyo mu mpuku abasajja tebali kuzimba wansi eyo mukama yamanyi kuba projekiti eri myaka 10+ tebali kuzimba wansi eyo naye kasita oyingirayo tokkirizibwa kuvaayo eri omusajja yali avuga bino ebimotoka bino ebitwalayo omusenyu wansi eyo era naye yadduka buddusi yabakwira bukubiza essimu nabagamba mukime emmotoka yammwe mu kifo bwekiti ne bwekiti kubanga omusajja agamba yayingiranga wansi naye ng'emmotoka etambulira essaawa 2 non-stop nga teyimirira naye ng'akola ki ayingira wansi eyo naye nga emmotoka kasitera nga eyingira bweti nga bajjako amataala gonna kati gwe osigala olaba just emmotoka weekubye mu mataala weekola ki weeyita naye ng'akugamba nti wansi eyo bakuyirozi baloti naye nga bikurisikinga just bulamu
twajja ne tukwatibwa nze bweba nali na saaliwo by then nali Amsterdam ni lwakuba abampayiza ate tebamanya nti saaliwo n'abawayiriza Alani ate nabo tebamanya nti taliwo ate Alani nga nze sitankubidde nange simukubidde kubanga Alani bagenda okukwatanga mikwano gyange egisooka esatu taliimu nange mikwano gy'Alani egisooka nga siriimu wabula ekyatugasse ne tubeera nga tuli baawamu yabadde komera kubanga Alani bw'abadde ebweru nga tebanatukwata nga alina n'emikwano gye ate nga nange nyina mikwano gyange naye question mark we yajjira lwaki bangasse ne Alani kunkwata naye kibuuzo ekyo nga nkyebuuza nnyo ate nga naye akyebuuza nti lwaki bamukwata nange ate nga namwene ebweru bwe mulina byemwogera nayogera kino nayogera kiri ba nti tuliwo olwo ensi eriraba amazima bwe mbadde mu kukomera buli kimu ekyange kyonna kye nali ntandise kyafa tewali MP mu ggwanga mu Uganda yali yakola manifesto nga ya myaka 5 n'agimaliriza mu myezi 2 nze yasooka nkiddamu tewali MP mu ggwanga Uganda yakola manifesto nga ya myaka 5 mu myezi 2 n'abanga amaliriza nze yakikola naye nga ne bannanga abalala bonna betulina bo baali basobola okukikola ekintu ekyo naye y'omu bwe yayingira yalina omutemu abwe mwatambulira timunaye nze nyingidde badde mpupangisa njagala ka apartment nze Segirinya nayingira ndi mupangisa nene ngamba nyina kusooka kujjukira bantu bali abannonda abansindika bapangisa bannange era be nasookerako nenkola bye balina okukola nentekawo segibox nentekawo ambulance nentekawo buli kimu nenkola ekiyamba omuntu wa wansi kubanga nali noonya akalulu ebintu ebyo nabyogera ate ne mukama waffe president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tubeere n'enjawulo okwawukanako n'ababaka betusanze mu parliament y'eggwanga Uganda era nze kye nakola ningamba nti Segirinya nyina okubeera ewenjawulo esente z'emmotoka ze mumpeera ne bawulira lunye sijja zijigula era emmotoka esijigula nezikwata neziza abantu nenkolako eddwaliro nengulako ambulance nenkolako ne segibox omusaala ogumpeebwa by then nagenda okulondebwa kuba mupingani kansala nga sente zenfuna ntono nnyo ate okusinga zinali nfuna kuba memba wa parliament nengamba nti ezo sente nazo ngenda ziza abantu nze okwerwanako okulaba nga nange neetereza nakikola mu kisanja ekijja naye kansooka ensanyuse abantu baffe babeere happy abawansi abannonda abasemba musana ne bampa akalulu era ekintu ekyo baganda bange bagenda okunkwata nga nkikoze kyova olaba mu myezi 2 nze manifesto yange nali njiggadde nga ndinza ate kisanja kirala kumba omulabe amannyo ateze era waliwo ne bekyaluma mu bantu baffe ate ne mu besayidi era endala nga baga nti Segirinya atulabisa fe abamu twajja nga njagala Kayumba abamu njagala kino njagala kino abantu ne bafunamu omutima ogutali mulungi kati ebintu bino bigenda okutugwako ne Alani netandika okwebuuza ebibuuzo lwaki nze kubanze ne bwembeera ku TV neraba omukyala nga akaaba tibangobye mu nnyumba enkya gye nkeera ekyanteesaawo eddwaliro kuyamba bantu butafa ate yateekawo eddwaliro kuyamba abantu obutafa ate abadde atya neŋŋamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency y'Alani eri Kampala lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'Alani ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bo nga teri abanyezeeko so ebibuuzo ebyo bimwandibadde nga mwebuuza okusinga okugamba gundi ate lwaki yafulumya atya gundi yakoze atya kubanga enfuluma yaffe nga wona Alani bwakugambye yali mateeka ate teyateesebwako kino nkiddamu teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere naddala nga bakusibidde bwereere naddala nga bakufulumiziza bwereere ate tosobola kuliteesaako nti nteese banti ate ku kibu wali bakwatira mu kapasite ki kuba bansamoninga ku palamenti ne bankwata naye ate omaze ogamba nateeseza nga nteesa ku ki so ekyo ekibuuzo kye kibadde ekinene nnyo eri mmwe abamawulire nga mugamba oba waliwo okuteesa tewabangawo okuteesa kubanga gwe twali tuteesa naye ani yatukwata n'okutuusa kati tetumanyi lwaki twakwatibwa n'okutuusa kati tetumanyi ensonga yatukwasa n'okutuusa kati tetumanyi ani yatukwata katonza kuŋŋamba nali nteesa nga nteesa naani so tewaliwo okuteesa wabula ekyatuteesa kankibagamba olwaliro batemukimanyi ekyatuteesa kyaliwo ekiti ekyatuteesa ye puresha bannamawulire gye mwateekawo ekyatuteesa ye puresha bafutu soja gye baateekawo ekyatuteesa ye international community okuteeka puresha
kugwanga Uganda nti wachi mukwatira abantu obwerere ate nga tukyalwana na beffe twafulumye ne bannaffe abalala bakwatibwa bateebwe kubanga nabo tebalina musango abali mu kooti martial n'abali mu kooti sendala nabo tusaba bateebwe nga ffe twateebwa nabo bateebwe kuba tebalina musango ekyatuteesa ekirala yembeera constituency zaffe abalonzi baffe abatuteeka mu parliament gye baateekawo ne bagamba ababaka baffe lwaki mwabakwatira obwerere ekirala kyatuteesa nga tewali bujulizi butuluma kitegeeza yatukwata yatuwaayiriza ye yafumba bufumbi kintu kye n'akiteekawo awo ate nga tekiriiko bujulizi kubanga mubadde mu kooti nga mujja ne be bagamba nti be batulumiriza baavaayo ne bagamba nti ffe baatukubanga miggo nga batugamba lumiriza Alani Ssewanyana bankubanga miggo nga bagamba lumiriza Ssegirinya Muhammad kyekyankubyange emiggo era ne bankaka nkole statement ey'obuki ey'obulimba kitegeeza n'abaana abo okuvayo ne bakonfessinga nti bannaffe naffe abo tetuwamajja ate nga bwe kiri olaba nze n'Alani otugatta obugasi nga tutudde ku meeza tekisoboka kubanga ebbanga Alani lyabaddewo nange lyembaddewo wonna gumwe mumuwulidde tabadde nti mbeera naye kubanga mikwano gye mirala nange gibadde mirala naye ate oyinza atya okugamba kyojja tugatta ku bantu abalala ate be tutamanyi n'olwekyo ebyatuteesa byebyo pressure yamwe abamawulire amaanyi gamwe ge mwateekawo ne mugamba nti nedda abantu bano babakwatira bwerere era omulabe waffe ndowooza naye n'apondooka n'agamba nti munnange abantu bano nakkiriza ne tweyimirirwa ne tufuluma ne buli lw'ogamba tiwaliwo okuteesa kuki era eyo question tumanyi gye mbadde mulina mitwe gyammwe ey'okuteesa mwateesa kuki mwakola ki tewaliwo kuteesa kwonna ekyo bannamawulire njagala muve wano nga mukitegedde naye kyenjagala okubategeeza nti mu kuyimbulwa kwaffe twagenza okukomawo kisooka nga tuli balwadde era ekyo ekyobulwadde kyekimu ku kisinziro tusiba okubanga tuluddewo okwogera kubanze badde banjijanjabira Lubaga hospital naye nga ndi outpatient nasooka nembeera ennaku 2 then nembeera outpatient nga bwe ngendayo bwe banzijanjaba ne bakifindinga out nga nyina skin cancer mbi nagubalaga dda sinza kuddamu gubalaga ekibumba bwe bansibira nali nfuna eddagala mu Nairobi hospital ng'eddagala eryo linnyambako okubeera nga ekibumba kitereera bwe bansiba siddanga mu kufuna ku ddagala eryo lyonna era ekibumba bagenza okuddamu kikebera ng'amabwa gagezze ekirala nyina hypertension eri waggulu yange eri twandu eri over 140 kakati abasawo bawano bonna byabalemeddwa nga solution yakugenda either Nairobi hospital oba mu nsi z'abazungu endala babenga bakola ki batujjanjaba n'okutuusa olwaleero tetunabagenda kujjanjabibwa olw'ensonga passport zaffe zakwatibwa era zasigalayo ng'omusingo nga tufuna ki nga tufuna bbeeyo kyokka oli akugamba wateesa ne passport yo tusobola gyakusesinga gifuna kati bwe twateesa naye lwaki passport ayita tetumugamba nti zituwe bitubanga waliwo okuteesa kati lwaki tumugamba nti munnaye twateesa naawe netuta kati tuwe passport oba abaateesa abalala naye passport tukyalwana nazo okuba nga tuyita mu mitendera emituufu era baloya baffe twabagee bawandiike bazituwe naye n'okutuusa olwaliro kooti tenaddamu ku ekyo n'olwekyo kyetubasa abaganda baffe tukyali balwadde era tukyalwana okulaba nga tweyongereyo tujjanjabwe n'abalonzi baffe nabo beetaaga otulabako era maaso awo nga tutwalidde bulungi tujja kuwongerako nabo naye tukoze puleesi eno okulaba nga twagala ebibuuzo ebingi ebijja mitima gy'abannayuganda biveemu naddala ekibuuzo ekiyitibwa okuteesa ekyo kyo kibadde kitunyiga nga tugamba eddembe lyaffe ate tuliteesaako tutya tewali n'omu gwe twakola ki gwe twayogera naye ku nsonga eyo tweyanziza nnyo tweyanze sente yange bwe nawa miliyoni 3 zireete bwe nawa miliyoni zireete bwe nawa miliyoni 2 nkusaba sente zange zijje ne mwami Robert Rwanyagale uweereza akakadde kange lwe nakumiitinga ne nkuwa sente zange ezo anali manyija kukolera nsaba sente zange buli omukwata sente zange oziteke ku simu yange bwe zayita ku simu ziteke ku simu bwe zayita ku simu njagala muziweereze mumpe sente zange because sente naffe tukola ki nkole and bitano wakwata milioni 3 mukaga plus tower nga bagamba bitano kadi eriko sente buso kuweleza kuba mugito kya NUP ngaba munda mbamanyi nze badde munda mbabadde munda ngamba manyi ngera nazinsaba mwesiga za bisawo za message za bisawo za kino za kandabe ku message munge gamba iwa busente milioni bweziti erinnya nzisijja dyogera oyinza omutasaba guni naye kankulage ebanja
awo nali nsasulira ba local government waliwo meya gwe nali ntereddeyo miliyoni 15. Ono yono gwe manyi yennyini nyini yono gwe manyi yoyo esente zange sanso kulaba bwana Ivan Chaine nange nesimye ogamba otya muganda wange ndi bulungi mukama atuwadde okusaasira kwe buli muntu gwogamba nti obanja nze nkuwa magezi gulawo fraud case you were defrauded for as long as you know obujulizi. Me, I will not come here and protect anyone, and I will not blame anyone. Muchibina. Omuntu ng'olina obujulizi ne pate yakyogera. Nalabako mwami President Kyagulanyi ng'agamba omuntu yenna akolagana ne NUP tulina values, tulina okubeera very careful ne bye twogera. Naddala abali mu accusation side. Yes. Kakati bwe kibanga tuli zero corruption tolerance. Buli gwoyogerako nti gundi nakuwa sente zange for ABCD obujulizi buubuno nkwegayiridde buli individual akwatibwe. Kiri between gwalejinga n'oli gwoli mu kusibako ekyo wekiri buli omu agenda kwennyonnyolako. Kyesijja kuwakanya nti teyateekamu sente naye engeri gye yaziteekamu yajja approvinge nti gundi nakuwa miliyoni zange bwe ziti ku nsonga bweti. Otherwise tugenda sigala nga mwalejinga nga tewali proof. Ayi abakubye warning nabagamba buli omu amanyi azireete nga sinnakola kintu. Warning yo nayo kati awoningani abazija bamanyi lwaki siba agenze n'ateekayo fayiro. Ekigambo kye bayita transparency obwerufu gwa accusing abeera mwerufu. Keero ogambe nti nno omukulembeze gundi twayogera naye ku ABCD nansaba omuwendo gwa sente bweguti ne muwa sente bweziti oyo NUP egenda mugoba mu kibiina. Mbwezimu ziyita mu babloka mbw abakulembeze bamu balina babloka tebazikwata direct. Kati atuma hamu gendayo ozireete nze wange kwata buloka akutwalewa kwata buloka betaka tebabasiba bulijjo kwata buloka aleeta omugagga kituufu kati awo kuba bano tebazikwata direct. Byonna byonnyonnyola nze byombi ndabanga bisoboka. Sisobola kuva wano with the utmost belief nti abantu tebatega bibatu naye ate sobola kuva wano nempanika emikono gyange neŋŋamba nti omwana we buli kyayogera kituufu. Okitegeera? Yes. Kakati bwe kibanga ffenna tulwanirira kubeera transparent gwovunaana sooka omugguleko fayiro because ebimu tujja wano ku butambi ne busaasaana walayinga impact eri zero nga malisi okeera n'oyogera byonna katambi ne kagenda mu buli simu ya Munnayuganda naye nga impact zero. Bw'obanga olina gw'obanja liyale nga onoonya kuddiza sente zo. Nze ndowooza okukola interview ezo bwe zityo ekiruubirirwa kiba kyakusiiga nziro. Omusango gw'obufere mu poliisi gyeguli mu ssemateeka w'e Uganda agunnyonnyola bulungi. Eyakufera mugguleko reference akwatibwe onnyonnyole naye yeewozeeko poliisi fayiro egende wa DPP oba egende wa state bagiteekeko date gye bagenda ogiwuliriza bagidesignatingeko omulamuzi ebisigadde bitambule eyo. Naye bino ebya TikTok omala budde because abantu bagenda kuwa opinions buli omu agenda kuwa endowooza ye okusinziira ye nga emotions ze bwe zimuvuka si bwalaba. Bino ebintu biri driven by emotions. Waliwo agenda okujja ku show nga buli kyoteeka ya avuma buvumu wekiri. Waliwo agenda okujja ku show nga buli kyoteeka ya ayiga. Waliwo agenda okujja ku show nga buli kyoteeka ya kisala n'akibenefitingamu. Waliwo agenda okikolamu entalo. Waliwo agenda okikolamu entalo.
so kati n'olwekyo buli omu ali driven by emotions ze nga bwe zimugamba. Buli muntu yenna yakeera n'agamba nti nno ku Nuupu abo baasaba ssente okugaba kaadi obujulizi bwamulema okuprovinga eri public. Awo n'agambye abulina alazeeko ne pulezidenta n'amulagako n'amugamba yoono omusajja yoono bw'abanga amulaze pulezidenta kooti. Kati nze nga nazze wano okugamba nti banzibyeko ettaka. Okola mulandizi nedda, olina obukugu mu by'ettaka, oli saveeya nedda. Bwe mbanga buli gwe nvunaana okubanga yanziba ettaka nnemi okuloopa, bwe nzijeewo nnyamba ki? Oza kulabisa bulabisa. Bw'omala okulabisa nga biggwa so 5 akwate buloka gwe yawa ssente yenna kuba 5 biri byateeka ku ground tabibanja because yali azimba kintu kye. Yali azimba kintu kye. On behalf of Nuupu. Yali azimba kintu kye akifunemu. Yali azimbira Nuupu. Naye ne Malisi weeri. Malisi kwani ku kibiina ku bantu kino side zombi. Omusajja oyo gwe bayita Lwanyaga. Evans. Rovans Lwanyaga. Oyo ye yayitamu akasente oyo. Yani oyo. Rovans Lwanyaga ye member ku Election Management Committee. He's a level grounded man. Highly level grounded. Atenze ndaba values ze and character wise. Musajja wa kabi. Kuchita so akwata sente. Sirowooza. Ebiyita ekiro. Kengambira muwabire. Amuwabire? Muwabire. Muwabire. President naye asobola ofuna chance eyejjako abali b'enguzi. Bwe yateekayo ku fayiro.